Woliawo tuli mu bato y'abakyala ennaku zino kuzulize tubadde mu bato z'abasajja tulina bato ya Sheebah ne Cindy gwogwawa baddaye njagala nnyo banookiya naye muganda wange gye nkwatayo kadde mwako tetutawulidde oyagala nnyo okola otya tugenda mu Yolo festival wakati wa Nokia tojja tunnyonnyola wakati wa Nokia ne iPhone ogambye ogwawo nkuga ngenda mu Yolo wamma tugendawa wakayo tulagawa andi stage si tugenda oyimirirako tulonda masimu ansasula genda kale ebyasho biveeko ku Nokia ne iPhone otwale ogwawa olabeze bwe mpima mu simu kyeyina waathe kunsasula n'embaayo simu ki gwe gy'owulira weeyina waathe okusasula n'embaayo nawe weeronderako oyinza okuba eri wakabiri sobola okusasula kati owakabiri kinaaso osasula kyo abadde kyo olaba ogenda mukubirako fofiri kati gwani gwe weewulira musajja omusajja mpoke bakyala banno beewulira buli omu n'asonga mu munne endonga kati weyazaawo ogamba gundi gwe nkwesobolera nawani gwe weeriza okugamba nti nkwewulira nze kyobulaba gye ndi teri kompetita nze ekintu kyenkola nkirimu bwogo so kitegedde sina gwe neetagabanabakupimaapima bagamba nawe gye ndi ndiyo omu gwe mpulirayo kompetita wa Kapa omu owulira n'omwana byayogera gwe wenyini naawe otidde ng'okyogera mbadde nkubulira byempulira eyo nze wendi ndiwo bwomu style yange bwomu position wendi ndiwo bwomu tosobola kundranki nga tolina gwogenda kunteeka naye ani gwani golaba kola ekya Kapa kyakola nga tumaliriza nze ng'ebyange tobiddamu engatto zitaddewa mama ne bafuna Dansolo be wayimbako ate balina naawe bafuna bandi mbako bebe kulu tefuna Dansolo tewali bonna tewali Dansolo bebe kulu alinawo koleka Dansolo mpulirawo waliwo engeri ya Dansolo Cindy muzadde Dansolo yafumbirwa Dansolo ate mpokire mundeka naye waki wetwogera ku mannya ago abiri kale waki wetwogera ku simu ezo ebbiri okankana nnyo kikiyonga otya nnyo ate nga batugamba ate ani atya nakugambye wetukona ku aitero onoonya ekikyo onseetinga naye nja kuteeba wano wakati bewagamba simu bajja tonze oli ali mu kikadde kya Dansolo aliwa weerugogo emmotoka yaddawo emmotoka eyakoona tuli mu kutunda scrap ogulako sabira funa wano kale abantu basebera akamotoka kale asaze kusaba mmotoka gwe bagenziridde ku bigere gwantuusizza owaaye uba nina owagira eggwanga lyange owa aliewanga simuwagira gwanaawerera famire ye onagira ngo bakusaze ensawo nga tutandikira ku ekyo nga tudda ku ekyo lwaki odda ku kitaliiwo wakitondeka naye musajja naye ngeri gwe ogenda yimba ngenda bbaayo kwansasudda nsasula gye ndaga ndi mu eno bizinensi bamaze ne mutula wansi ne eno bizinensi asasula gwe nkolera nga bbiriwa tuliwa ewani musanji ani musanji wo ani musanji awogana Dansolo gwe wagamba ate ngende mu kumpoganira omwana abadde bakite mundekane amma tugende tunyuke manu eyo kanono ngenda mugata ku Nina Rose bw'oba onamubuuza ojja n'akatebe osooka katekako bwoti n'ogamba awo si wabi mukama akuwa omukisa ssebo webale kusaba how are you ati webale tuleeterako ku basupasita ne basaba did you enjoy service mbadde ze nsuubira bintu birala I was expecting, first of all, but then to make it for the service. I was supposed to be here last Sunday. So I had to make it this. It was fun. I didn't expect that. We have a slogan that says church is fun. It was fun. Surprisingly, it was fun. You know? Neunyiza. But this is so bad. But then manyo I can get please I tell you I can be to Gezeko, but it is fun and I promise.
Kapa Cat zino ngoye tezikusiye. Gwe kyoma mbadde wardrobe nga nnoonya costume muganda wo. Nakubidde Lydia nange ebiteeteeyi tebiriiwo. Onzo wayi. Ati nagamba kano kajja kukolera. Mukubayive nga tujjewo okusaaga. Mpereza ati ne muganya mbadde empale empanvu nnyingira. This stretch is free. Ngamba ye akonzo manyi ne ngamba olyo mayi kantekeke kooti at least nemekifuula extreme. Nange nagula my dresses nga 4-5. Abantu badde beebuuza akakatebeko n'akafula kakaako kubadde otuddeko. Awo wanga owakaka ati timutekeke erinnya lye. Ngenda kubeera nzija ebyaddala towakana ngenda kubeera nzija. I'm gonna be coming through every time I need some therapy. I'm not okay. I want to relax. I want to have some fun. Nzija. Kuba gospel wa Dansolo. Kuba yakulese. Akake yakafulira ddala nti kati. Kava waawo. Mbadde neebuuza kitajja wali nongenda kubeera ekituufu nzija. Ati okusinga okulembeza nkulembeza. Leero yanzijukiza so. Sasa ebisinga abayimbi vibe zirinnya naye bakannyo. Kakasa ali ku kigambo kyo. Olaba leero yanzijukiza by 10 she was calling. I think the beauty mu church, you feel the spirit, you feel like kubanga aze waka oira katonda we yakutonda, like you feel connect. You connect with your obwedde olutuko lumpitamu wengamba church yenyogoga kiki, you know, but I just try to go along shegira. Sometimes ekituufu ze nefombanda judgment gwoyingira church buli omu natalooza nti ozze byaddala buli omu alooza ozze pimamu ozze kusaaga. So I'm telling you owaze kupimamu kumbe ebyaddala you've come, you really want this. So bulijjo ngende sigenda ngende makayomize myaka ngende tulabekali manya abolinzo tuleetera emikwano gyo kubanga engeri ati nigyakulese otali n'emikwano gye gy'abayimbi mingi ndeetaani wempimamu kiriki yange kiriki eyo soko tutangaze naye nga buli bwembadde nina okujja naye nzize naye depa wuno nze naye tiimu nze naye omukulu bonna mbaleese sinamikwano gy'emiyimbi nagyo nina emikwano emiyimbi gwe nina olwedde yajja dda Lydia is always here yansookawo olina omu yekka nkyakuŋŋaanya kati kezze mu kyaki n'emikwano ŋŋenda kukola okusinzira empimapima gy'opimyemu mu kyaki awo ebadde etya we had fun kiki kyo ekituufu kyoyagala okuggusa kulabya ng'opimapima omagama wetegereza obusolya nambula naliko mubeera mu kyaki mu P7 so mba nambula mba ndaba mu mpimamu mba nina okulaba embeera bweyimiridde. I have to study where I am. Kumanyimu nga alinamu kale kafujjofujjo akatebe tekakwokyeza sawa 2 namba sawa 2 namba ng'otudde akabina tekakusiiwa tuwedde tusuka nga bwe tutuula up down abako exercise babanga ali mu gym kati kano ka outfit ke bayita batya soko tubuulire ka outfit kano outfit ebadde kitopu n'empale kyekyo yagala okwongerako ondi bukiika waba tulemeza okujja ku kyaki ndowooza wafulumira wali eri akajjamu mwe buzibu Kapa Cat owaayi twakoma luli eri entalo zifuuse entalo wakati wone n'abayimbi banno byaggwa bitya byo byaggwa njeera byaggwa anti bitya bwe bityo nga byali birina kuggwerawo watya nnyo n'osiisinga faya nakyo tugenderaawo buli omu ali entitled to their opinion ate era tokkirizibwa kufiira ku muliro omale kufa wali yagala nkole teneeyambule owaayi wooli awo tuli mu bato y'abakyala ennaku zino zuli tubadde mu bato z'abasajja tulina bato ya Sheebah ne Cindy gwogwawa baddaye njagala nnyo bannookiya naye muganda wange gyenkwatayo kadde mwako oyagala nnyo okola otya tugenda mu Yolo festival wakati wa Nokia ojja tunnyonnyola wakati wa Nokia ne iPhone ogambye ogwawo nkugenda mu Yolo wamma tugendawa wakayo tulagawo andi stage si tugenda oyimirirako tulonda masimu ansasula genda kale ebyasho biveeko ku Nokia ne iPhone otwale ogwawa olabeze bwe mpima mu simu kye ina worth okunsasula n'embaayo simu kigwe gy'owulira we ina worth okusasula n'embaayo nawe weeronderako oyinza okuba eri wakabiri sobola okusasula kati owakabiri tinaaso osasula kyo abadde kyo olaba oba ogenda mukubirako fofiri kati gwani gwe weewulira sajja
So Omusajja mpoke. alright. Bakyala banno beewulira buli omu n'asonga mu munne endongo kati we yazaawo ogamba gundi gwe nkwesobolera nawani gwe weeyinza okugamba nti nkwewulira Nze kyobulaba gye ndi teri competitor. Nze ekintu kyenkola nkirimu bwogo. So kitegedde sina gwe neetaaga kati bana bakupimapima bagamba ki naawe gye ndi ndiyo omu gwe mpulirayo competitor wa Kapa omu balekyoyo bali oliro n'omwana byayogera gwe wenyini naawe otidde ng'okyogera. mbadde nkubulira byempulira eyo Nze wendi ndiwo bwomu. Style yange bwomu, position wendi ndiwo bwomu. Tosobola kundranking nga tolina gwogenda kunteeka naye ani gwani golaba kola ekya Kapa kyakola. nga tumaliriza Nze ng'ebyange tobiddamu. engatto zitaddewa Mama ne bafuna Dansolo be wayimbako. Tebalina naawe. Bafuna bandi. Mbaako. Kale bebe kulu. Tefuna Dansolo. Tewali bonna tewali Dansolo. Bebe kulu ayinawo koleka Dansolo. Mpulirawo. Waliwo engeri ya Dansolo awo. Sindi. Muzadde Dansolo. Yafumbirwa Dansolo. Ate mpokire mundeka naye. Waki wetwogera ku mannya ago abiri kale waki wetwogera ku simu ezo ebbiri okankana nnyo kiki onga otya nnyo ate nga batugamba ate ani atya nakugambye buli wetukoona ku aitero onoonya ekikyo onseetinga naye nja kuteeba wano wakati wenjini Bewagamba simmi bajja. tonze oli ali mu kikadde kya Dansolo Aliwa. weerugogo naye nga wakitemunde emmotoka yaddawo emmotoka eyakoona tuli mu kutunda scrap ogulako kale sabira funa wano kale abantu basebera akamotoka kale asaze kusaba mmotoka gwe bagenzijidde ku bigere gwantuusizza owaye uba nina owagira eggwanga lyange owa uba alyewanga simuwagira gwanaawerera famire ye onagira ngo gaba bakusaze ensawo nga tutandikira ku ekyo nga tudda ku ekyo gwaki odda ku kitaliiwo wakitondeka naye musajja Naye ngeri gwe ogenda yimba. ngenda bbaayo nsasula gye ndaga ndi mu eno business Mwamaze ne mutula wansi ne eno business asasula gwe nkolera nga bbiriwa tuliwa ewani Musanji. ani Musanji wo. ani musajja Awugana Dansolo gwe wagamba. ate ngende mu kumpoganira omwana abadde ate mundekane amma tugende tujjuke mane manu